Kulamusiza nate gwe nampuliriza wano ku Uganda atulaji mu mikweseze gye tuli nnyo zikometa yaffe bwetu etunuddeko wali munnange mu ggwanga erya Iran era nga amawulire agaliwo galaga nti Russia yamaze dda okubeera nga etuusa misailo zimutasobwa mu ggwanga lino erya Iran era nga misailo ez'obulabe zino ezisoba mu 1500 n'emmundu eza Russia ez'omutawaana munnange zatuuse dda mu Iran wakati mu kwetegekera okukola olulumba sinziggu ku Isirayiri essaawa yonna munnange olulumba ku Isirayiri Iran erutegese n'ebibinja eby'abalwanyi balumira mwoyo abali mu mawanga agali okumpi ne Isirayiri naddala Lebanon, Syria ne Yemen. Gano Iran yamaze dda munnange okugapokera ebyokulwanyisa naddala ennyonyi ennwanyi ezeevuga zokka okuwangiddwa bomu namuzisa kuwangiddwa ku bomu munnange ez'omutawaana zimutasobwa kyokka Isirayiri nayo tetudde eri bulindaala okwerwanako mu ngeri yonna era kigambibwa nti nga oggyeko ebyokulwanyisa eby'omulembe Amerika be yakulumuludde n'etwalayo Katikkiro Benjamin Netanyahu yawadde dda ekiragiro abavunaanyizibwa ku byokulwanyisa ebya nyukiriya okubikubako enfuufu babikubeko enfuufu ebya nyukiriya munnange n'okubiteekateeka balinde ekiragiro kye ekisembayo. Amawulire aga New York Times gawandiise nti ebyokulwanyisa bya Russia byatandise okutuuka mu Iran nga August 6 era ebimu ku byatuuse ze misailo ezisoba mu 1500 ezikuba ewala gattako n'ebyuma ebibaka gattako n'okusaanyaawo misailo n'ebbomu ez'omulabe. Ebyokulwanyisa ebirala Putin byawadde Iran kuliko TOS-1A thermoballistic rocket launcher, kuliko TOS-1A thermoballistic multiple rocket launcher. Muganda wange kati Isirayiri nayo eddukidde mu Amerika egizaali n'emmundu ekika ekya Terminal High Altitude Area Defense System TAH-AADS emukubire Iran olwo munnange enkayana ezaani asinga amaanyi mu kyondo kya Buwarabu n'ejjogo biggwe gwe basinga bw'atyo atandike okuwa munne ekitiibwa. Olutalo olw'emmundu jjukira nti lwavudde ku Isirayiri kutta bamasinale aba Iran babiri ababadde munnange bakulira abakambwe ba Hamas mu Gaza n'owa Hezbollah mu Lebanon. Wabula ate era Russia nga bwekyapokera Iran emmundu ez'omulembe zibbomu ez'omulembe zimisailo zimutasubwa ate era munnange era ku sayidi eri eya Ukraine mu kukwasaganya olutalo olugenda mu maaso amagi ga Russia ne Ukraine bwegatyo muganda wange bwageefuse bakubaganye era omulundi munnange okubadde ndowooza olunaku olwokuna era nga bano ensiitaano eno yabadde mu bukiika kono obw'ekitundu ekyawambi bwa Russia ekya Kursk oba region eya Kursk. Moscow bwe batyo batutegeezezza nti basindise amagye mayitirivu n'emmundu ez'omulembe mu kitundu kino ate era bakyayongera okuba zibbomu namuzisa. Russia bwetu yalangiridde Federal State of Emergency mu kitundu ekya Kursk nga okulwana bwekunyiinyiitira era nga kiteeberezebwa okuba nti okulwana kuno kwesudde kilometers eziwerako ezitali nnyingi nnyo okuva ku nuclear power plant mu town eya Kuchatov ate era nga wano kumpi wali gas pumping station bwetyo egabira Europe. Ate
ate ye pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky bw'atyo yasuubizza era n'awera nti Russia egenda kuba ebalulwa ku kikolwa eky'obulumbaganyi obwakoleddwa ku supermarket mu kitundu ekya Konstantinivka mu Eastern region eya Donetsk. Eno munnange gye basse abaana 12 ate era abawerera ddala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Kale obulumbaganyi bano obwakoleddwa ku buvanjuba kitundu ekimanyikiddwa nga Konstantinivka mu buvanjuba obwa Donetsk region munnange bwavuddeko abaana 12 abantu 12 okubeera nga battibwa n'abalala abawerera ddala ogenda ku bisago. Zelensky agamba nti bino byonna ebikolobero bigenda kuteekebwa ku Russia. Ukraine nayo mu kwerwanako era mu kulaga nti atakulekera naabwe tomulekera bwe batyo balonkinze kyewali badde oyita enjuki oba ogubinja gw'enjuki ogwazi drone okulaba nga balumba airfields ebisaawe eby'ennyonyi bikozesebwa eggwanga lino erya Russia mu lutalo mu kitundu ekya Lipstick kilomita nga 3 okuva ku Ukraine border oba border ya Ukraine. Era nga ababuyinza mu kitundu ekyo bagamba nti abantu abawerako bwe batyo bafunye ebisago ate era enkumulitu y'abantu n'ebeera nga erina okwamuka amaka gaabwe oba amayumba gaabwe banoonye munnange ate walala gye beegeka oluba mu nkola eyadduka. Ate betugendako mu nkwatagana wakati w'eggwanga erya America ne Japan wamu n'amawanga amalala bwe bali mu mukago ogwa NATO ne America wabaddewo okwesulubabba oba boycott okugenda ku mukolo ogw'okujjukira bomu zinnamuzisa atomic bomb oba kyewali badde oyitanga Nagasaki atomic bombing ceremony kabajjukira bomu ezo ezaakubwa era nga zaakubwa eggwanga erya America. Kakati munnange bano ambassador owa US eri Japan bwatyo teyabaddeyo ne officials abalala ku mukolo guno ogwabadde munnange ogw'okujjukira bomu namuzisa ezaakuwa ku bitundu bino Nagasaki ne Hiroshima. Kati nga omukolo gwabadde gutumiddwa oba baguyita Nagasaki atomic bombing kati balina okubeera nga bajjukira era omulundi gwabadde gwa myaka 79 emyaka giwerera ddala 79 nga bajjukira atomic bombing eya Nagasaki. Kati wano Rahm Emanuel wamu ne ba ambassadors abalala okuva mu nsi za Bulaaya bwe batyo tebabadde ku mukolo guno era nga ensonga yabadde yakubeera nti Japan nayo ensonga munnange eza Isirairi naye ezeesulubabba security concerns nayo munnange bwetyo awo tebakwatagana bulungi nnyo so nga ate America ne banywanyi baayo babeera baagala nga balinnya mu kimu era nga ebigambo byogero biri ku saidi yaabwe. Kakati munnange exclusion eya Israel based on security concerns kikivuddeko kubeera nga nabo tebagenda ku mukolo guno ogwa Nagasaki atomic bombing ogw'omulundi ogw'79 kasokede nga bomu munnange ekuba ku kitundu ekyo nga munnange yali yamuka gwa butwa ekyaviirako abantu abangi ennyo okukosebwa mu bulamu bwabwe n'okutuuka okubeera nga bazaala abaana abatatuukiridde. Era Japan yo munnange bwetyo yawanika negamba nti si yakwetabanga mu ntalo oba oliawo eziri wabweru w'eggwanga n'okubeera nti nno eggwanga okubeera nga ligirumba munnange libaligiranga bwemage nti yo ewanise eby'entalo bwetyo nebeera nga ebivaamu nerangirira mu nsi yonna olw'ekyo kyadukyusibwako mu kiseera ekyo.